Oteka kwa bukofira tomanyi jogwa olujja oli wa fangoni olujja oli wa people power olujja simanyi oli wachi ogwawe watufu Madubala munange nakamala okusiba ebigambo nina bitono twale olyeko kulya obukoko bw'ekitundu obukoko waliwo oguzo bwa layisi kweyagala otumanya oli kulya bukoko weewagisa akatanga ekintu kyolina ekyobugagga Madubala nekagaliako abali kujja ekintu kyolina ewo ekyobugagga kitanda kyobola buli okola video buli okola live olaga kitanda tolina ntebe ewo kalabe Madubala tolina kyoli oli feria tolina kyoli gwe Madubala tolina kyoli Junior oyo Madubala omulabe ekyobugagga kyalina ewo ekitanda buli wakola live nimbye buli wakola live ku kitanda kolire enkoko ku kitanda kolire emmere oliyirako ddi mu ntebe z'ewuwo buli kaseera ndaba buli wakola live ku kitanda kolire emmere zaayo sense empereza yange abantu bajjagala babo babuuze Junior nze singa empereza yange tibajjagala singa nafadda ne wendi Junior naye bamwaga ne gwe Madubala tolina gwe Madubala n'ettaka baakufera Madubala bamufera ettaka Madubala tebakufera ettaka waki wali okaaba omanyi Junior kati juzi naje nali Madubala waki bamufera ettaka kyaliwo ekiti Madubala nga bamugamba ku bakalango tukole ki tukuwe ettaka ku bakalango ka mwezi mulamba ne bamuwa ettaka osegera eyali amuwadde ettaka Madubala yakola wiikeji Madubala ngaleeta omuguzi osega manyi Madubala ayagala nnyo sente alinga Madubala sente zigenda kukusuula ewabi Madubala ngaleeta omuguzi ko omusajja mukubidde wiiki emu bateseza mwezi mulamba osegera yaleese sebo atunde ettaka ly'omusajja nga tanaba nakukola batikitoka ati muli bakumpanya nze sitole yo Madubala ngimanyi gwe tolina omumanya nze nkumanyi nnyo nze wagenda okumpaako obujuzi nga nze nkumanyi nnyo omutwe gukulinga boxi Junior buno Madubala buno bwe butulemeseza Uganda yaffe ogenda mu maaso kati Kakono obuzibu bw'olina ne Madubala buvaawa tubutegeera olwaleero obuzibu bwennyina ne Madubala nze we nali eruzira amawulira we nali eruzira obuzibu bwennyina bono yalema okuneetondera osegera nga Gravity yalema okuneetondera oyandisa pupo ye namuleka kubanga kale nali njagala nkufune obwenkanya neeto neti yaneetonda namuleka awo ennyini Kakono ekituufu ekintu ekyo Gravity yakikola nze ebya serious nze sityanyako nze Junior oba kufa oba kukola kitovola nti nayogera nze bandisa pupu bya serious nze sirimba seefera sinonyako nti sinonyakumanya Gravity yakuliisa bbi yes namulya ekyo oludda kugenda kulya musibo namulya nze sirimba naye nze kinali njagala kiri ekintu eki Junior singa Gravity yantukirye sewa nankuyaga nangamba abasajja kibi ekyakutuukizwako kitegeera kibi Junior nalibadde mu mativu naye saafu nabwenkanya mpagira gavumenti eriko sina bwenkanya bwenfunye Junior ndi munyiivu nnyo nga wokyowulira abantu banjerega nalya lwaki wali ovuma maama wa Gravity kati namala neneetonda Junior ensobi zibaawo Junior kyogamba gwe tokolangako nsobi nsobi zibaawo munnange neneetonda naye ekintu ekyantukizaako kyekirungi ennyo kiri munnauganda ate era byonna gwe aba wabyereetera gwe maama wa Gravity nange ndi munnauganda nina ofuna mba njagala nange nfune obwenkanya Junior kiringa banava ne bakutokyalinga nga abakutokyalinze osegera ng'ate amateeka weegali ate ne batutokyalinga mutali ne bakumetekinga mu bumenyi bw'amateeka nze bankola tokyalinga mu bumenyi bw'amateeka singa bankwata ne bantwala nga tebantokyalinze nengenda nga bankola naye bo balina gye bansosa ate ne bankola bye bankosa ate bamala ne bansiba okitegeera Junior kati Gravity wamuloopako mu b'amateeka nti yakuliisa bbi ebyo ndakyogaba amateeka boti balaba ebintu byaffe bineeno naye nze nagenda neneeripotinga nze neeripotinga naye munange sirina nnyo obusobozi sirina busobozi Kakono mpuliriza bulungi wangi in law court we have something which we call inconvenient in law yogera Luganda nze saasoma naawe saasoma yogera Luganda and that's why tonasiba Gravity nenga you can arrest Gravity omutujju in fact that's why you can't arrest Gravity omutujju because yakuliisa bbi that is a case a murder case yes a murder case
Neba nange ebintu byange bakite mu nyamba ko Junior. Oyabalo ya bamalaye kamba. Bakto nyamba kune soka tukwate omusajja ono. Tumunonye Junior tumukwate Junior nyamba ko. Junior boy na baloya bamaze sina baloya. Wanji gwe omuntu okukulinga box yogera. Get for me some evidence. Then I take you to my lawyers. Difference je laba. Difference je nina esaba zibankwala nezibantu sizamu bwebukakafubo kabwe ntandikirako. No, I have proof. I want proof. Bwena oyogera video na zisasoma ye kino kimadbala kibadde kyogera lulimi Luganda zisasoma. Okay, let me try to speak in Luganda. You know, you receive one like video, nga video. Nina obujuzi bwentandikibwako bwe nyina sofa. Esaba zibankwata ne ku kyalo gibanzija esaba nzimanyi bulungi n'abankwata bali fake tibali basiimu ayi buli kimu nkimanyi bulungi. Subhanallah. Did we take you to Butabika because you are confusing my mind? I'm setaga Butabika zeyogera limi setaga gwe Madubala setaga Butabika byenjogera mbikakasa anko wanji byenjogera mbikakasa Kakono bakyakusuza nnyumya n'omuntu gwe bakyasuza. Tuweyogeza Junior kati Kakono jebuvuddekaawo Sefuko bamulumbye bambi naye era bintu bye bimumbu yavuma bakamiliyoni ne wabirabye. Nabirabye ne Sefuko nze Sefuko kiyakola saakiwagira nange. Yakola kibi nnyo li family yavuma ebaddewo nga ne TikTok tenajja. Kyogamba manja family etambulidde ku TikTok music waabwe yenna. Ebadde ngao Sefuko yakola kibi era nze saakiwagira. Sefuko yankubya n'essimu n'angamba sidamu kwogera ku linnya ne yakola kibi oshegera wavuma muganda w'abali kibi si kirungi nange nkimanyi nakola ensumi naye ate Sefuko yagana n'okwetonda kiyakola yajjayo bujja video Sefuko yakola saakiwagira kyali kibi kubanga yavuma family y'abali tuli kulumbe tusiika. Let me tell you gwe wenna ali wano ku TikTok Kakono otera muve mu bino ebintu Bobi Wine bwansasula nze soovuma President Museveni. Museveni bwansasa nja vuma ono mugende mukole kati Madubala kankubuuseemu TikTok wano Madubala kankubuuseemu gwe kyogamba sikola kyogamba ndya ku TikTok. Kakono okola wanga buli kanaku okeera ku live okolera wa live data gwamungulira omanyi gwamungulira gwenkozesa live toyogera bintu bya kisiru naawe gwangulira data gwenkozesa wemankira ku live dembe lyange President Museveni yampe dembe okola kyenjagala. Kakono, you didn't even have work. Put a respect in their name, please. Put a respect. Madubala ulira nawe wewe respect. Ebintu byombuza bya kisiru. Kankubuza yo Madubala. Nali kubide kesi mnyonga Madubala njagala mpaku data. Do you remember that day when you called me that the landlord is going to chase you away from in the house? Baliba komo nyumba ne kugamba Madubala soko mpe kusendeze nyumba. Yeah, do you remember? Jiyogeza amazina Madubala atuwekwese. Bali bangu byeko mu nyumba ne ngamba Madubala mpaka kusendeze nyumba nawe weremereddwa atompe senteze nyumba. Do you remember that day Shadia was chasing you away in her house? Ate Shadia goyogera kulira. Shadia goyogerako Shadia goyogerako mukazi wo mumanyi nnyo. That girlfriend which is having say girlfriend gwe Madubala nza bakazi benkwato eza bakwana oli wansi wange ndabo obuchere bwobera n'obukazi obite bikwatagana Madubala bakazi benkwana nze ndi ayarevo Shadia wange mbadde ne badde omulaba badde mukyala mulungi tolina mukazi gwali obedde nenga wa magezi olinga Sefuko ne Sefuko abya n'obukyala tebikwatagana bonna bubi. For me, I have a big bums girls. I have so Junior. Ono Madubala Junior mukazi wangu badde omumanyi gwe baddenga na Junior mukazi wangu badde omumanyi Shadia tomulabangako abadde mukyala wa amaanyi akubisa buno bwa Madubala babira mirundi nga 10
ekyo kimadubala tekikwanangako mukazi wa amaanyi okulanga ekizikiza